Okusaasaanya obutambi bw'obuseegu naddala ku mikutu gimuwayiza wala gye bayita social media kweyongedde kumpi buli mwezi wabeerawo akatambi akasaasaanyizibwa. Kino kye kitabudde ab'ebibiina abalwanira eddembe ly'abakyala nga bagamba nti kirabika lino kkobaane ery'okulinyirira eddembe ly'abakyala n'okubafeebya. Ekintu kino tukikolera si mu nkukutu naye mu privacy. Lwaki kigenda ne kivaayo mu lujjudde? Ate bwe kivaayo mu lujjudde, omukazi yatera okuteekebwa ku nninga. Abaami tetutera kubalaba mu buteepusi obwo. Ebintu bino bwe binaagenda mu maaso kirabika nti abantu abagenda okuba nga bakoseddwa naddala abakyala n'abaana abasinga bajja kuba bafiirwa emirimu. Bano bagamba nti abafulumya obutambi buno bamenya mateeka ga ggwanga. Tulina okujjukira nti ebintu bwe biba bikoleddwa mu privacy waliwo etteeka erigamba nti togenda mu privacy ya muntu. Mu mwaka gwa 2013 gavumenti yayisa etteeka erirwanyisa obuseegu eryakazibwako erya mini. Wano ebasabidde gavumenti ennyonnyole ku butambi bw'ezzeezuula naki kye bakozeewo okuziyiza okutambuza obuseegu. Naye UCC tetunaba kugiwulirako ng'evaayo ng'egamba nti ki ekintu kino kirina okubeera okubeera investigated. So twebuuza lwaki UCC weeri. The videos or the pictures have been circulated without the consent of the women who have appeared in them, that they go after those who are uploading this material without the consent of the victims, and they do not go after the victims instead. Bino ebijjidde nga Kizito Ng'omu amanyiddwa ennyo nga Kasumaali agambibwa okuba nga yasaasaanya akatambi akagambibwa okuba mu nnamawulire Ssanyu Robinah Mweruka amaze okugombebwamu obwala ng'era akomerwa ku poliisi y'e Katwe ng'okunoonyereza bwe kugenda mu maaso.